Mu bimu ku bibuuzo bye neebuuza ku kukwatibwa kwa Lukwago, kubanga kano ke kaseera okwebuuza ebibuuzo nga tetunnaba kubeera nga tugenda ewala ennyo mu confusion. Twetaaga tubaako ebintu bituklarifyinga mu kaseera kano, oba ebibuuzo bye tulekawo nga answers teziriiwo, osanga tunaafuna akaseera mu maaso eyo tukole ki? Tubyeddemu. Ebimu ku bye neebuuza nti ddala okusinziira ku bulamu bwa Lukwago nga bwe buli, tukimanyi bulungi ennyo nti yatuuka n'okutwalibwa yali India okubeera nga bamuggyamu babu disiki, kitegeeza nti amagumba agamu mulimu pulasitiiki n'engeri gy'abaddemu nga bwe tukimanyi nti alina obuzibu mu kussa nga mukyala we bw'atunnyonnyola, kuba buli kimu kiba kimanyise nti kakati intelligence ya Uganda toyinza kungamba nti ebeera green ku ekyo, ku bintu ng'ebyo, ku bulamu bwa meeya former meeya, nti bandibadde bamukwata mu nkwata eyo ne bamubuzaawo, ye lwaki tewaaliwo katambi nakamu ku nkwata ye? Mu nnyumba temulimu CCTV cameras, ekyo kiri awo. Kubanga waliwo akatambi kaaliwo yagambira wuubi ako weekali. Naye kati nga tetunaba kwebuuza bannamawulire engeri gye baatuuseemu awo, kuba tulaba kumpi media houses esukka mu emu 2 zaabaddewo nga zikwata kumpi byonna ebigenda mu maaso n'okututuzaako amawulire mu bwangu, n'okubeera nti nno bamuggyako ne interview nga tannaba kukwatibwa ng'ayogera ku security eri awo. Kati mukyala wa Lukwago kigambibwa okuba nti yakubiddwa, mbu bamukutte, bamunyodde omukono ne mukuba n'engwala, ne mutabani we yabadde akyogerako nti mami baamukyunyizza. Okay, ekyo kiri awo. Naye kakati bw'atunyonyola ku bulamu bwa Lukwago nti ddala muhoozi ayinza okurisikinga okukwata mu Lukwago agende amukyunye, nga batugamba nti kati kibooko bali mu mukalirira kibooko, bali mu kumukola ki, bali mu nga bwe bakola oba nga bwe bakola Edi Mutwe, kubanga ebifaananyi bitwala bito babadde nti oba aliko buluuzi ezo oba azimbye. Kati mukyala wa Lukwago atunyonyola ku bulamu bwa Lukwago, njagala kuba osinzire okuditamininga. Aweerezza ekifaananyi ekyasoose ng'alaga nti amuyina ng'amusibye amaaso, amusibye ennyindo, amusibye emimwa. Saalongo alina obuzibu mu kussa. Ye wari yange nti simanyi bw'ali, simanyi ekyo bwe kimuyisizza. Then azzeemu okuleeta ebifaananyi ebirala ng'amulaga ali wansi ng'alabikira ddala nti bamutulugunya. Naye simanyi kubanga amukutte, ali mu kwewaana ku social media nti amukutte. Andabikira nga atayina, sagala kubeera political, naye andabikira nga atayina sense of humanity. Kubanga gwa torturinga bw'ati. Tiyamusanze na kisi, nti amusanze na kisi, tayina kyamusanze nakyo. Abantu be yaweerezza wano sikiwa nti bamugambye nti alina kyabadde nakyo. Naye engeri gyamutorturinga alinga criminal. Kiki muteekateeka okuzzaako olunaku olw'enkya? Olunaku olw'enkya nja kulindirira lawyer ampe, kubanga tumaze okuteekayo complaint. Kati lawyer agenda kumpa way forward, era tugenda kukwatagana tulabe ekiddako. Ne bwe kiba kyetagisaako okukola applications eza habeas corpus, though ennaku zino mpulira nti nazo ziri disrespected. Naye nga tujja kukola buli kyonna ekiri mu mateeka okulaba nga Saalongo afuluma ekkomera oba afuluma akaduukulu wherever he is. Ye Nnaalongo wa Saalongo Erias Lukwago. Okay, oye Nnaalongo wa Saalongo owa Erias Lukwago nga bamuggyako interview atubuulira okunootinga kyembadde njagala onootinge bwe bulamu bwa Lukwago, nti Lukwago si ye muntu gw'ojja okuteeka ali misinde egy'akafubutuko nti tufubutuke tulaba asooka wali. Lukwago si musajja mukulu, si musajja mukulu, nti oyinza okugamba nti kali mukulu, si muto, naye ate si musajja mukulu. Bakutuma abasajja bakulu mu ggwanga taliimu. Kakati embeera ya Lukwago enfaanana ye nti already waali essaawa eno
afaanana nti mukulu okusinga ku myaka gy'alina. Ekyo mukinootinga. Kiri awo nakyo kyatusobera. Naye kale eyo tuveeyo nti twagala okumanya nti kati Naalongo bamaze okumuwa kamera ayogedde Lukwago bamaze okumutwala. Naye ne Lukwago naye yabaddeko mu kamera nga tannatwalibwa era nga naye yeemulugunya ku mbeera y'emu. Nga twebuuza bino byazze bitya, nti yabadde coincidence oba baataddewo embeera abamawulire bamusange ewuwe babeere nga abagenda okumuggyako interview. Bino tusobole okubitegeera okwongera okubeera nga tukakasa tukyali mu confusion bannange munsaasire. Okumakya bwe tukedde emmotoka ebadde etwala abaana bange ku ssomero nesanga abantu awo ku gate ne batandika okujaaza. Bwe bajaaziza yazizza abantu bali mu ngoye za bulijjo neyongerayo. Kakati abadde atwala abaana n'alowooza bintu bya bulijjo. Bwazze n'abiŋŋamba nga nteekateeka bayisa wange mu kitundu okuba nga ndi mu ofiisi okukola ku mirimu nga bwe giri n'okukola puroguramu eno. Then oluvannyuma ennyo badde nkyali awo nga mbawukika nje ndabe kiki ekibaddeyo okugira nga waliwo abazira kisanga banga nti wategedde drone ziziri emu ng'eri ekkubo nga bw'oliraba ekyemmanga ng'eri waliwo epakinze endala eri wali. Then wenfunidde n'amasimu wana baneighbor nga banga ne wano ku washing bay nawo yino epakinze abantu bali muno bakulinze. Kati abalala nga bali wano ku gate wekyeggulu waliwo kyakyawo gate ya neighbor nga weba stages. Kakati embeera nefuukira ddala yabonkenke kubanga situmanyi kibaleese sinayogerako nabo simanyi kigenda mu maaso. So njagala kwetegereza mbeera eyo mu mbeera efaanana bwetu kinkaluubirira okugenda mu maaso munansaasira n'okunnyonnyola bannayuganda obuvu n'obuddo obw'ebintu bye tubadde tugenda okuyitamu olwaleero munansaasira kubanga olwaleero tubaddeyo n'emirimu emirala kuba mbadde nyina okugenda era gikyaliko gy'okusaavinga empapula mu musango gwa Dr. Kizza Besigye kuba twafuna empapula za kkooti nga ziriko Attorney General kuliko abajaasi abanene waliwo omukapiteeni omulala lieutenant captain then General Muhoozi nga tulina obbasaavinga empapula kkooti nga bwe yatulagira era netugamba nti olwaleero kuba kkooti yasayininga ku Friday nga tulina Attorney General tumusaavinga ku Friday kati olwaleero nga tulina okusisinkana abasirikale abo tubasaavinge kati embeera bweti weekedde. Kati osuubira embeera eyo yandibanga evudde ku kiggwe nga ky'osuubira. Ate olwaleero twabagambye nti tukeera mbuya ku kitebe ekya Bambega abo n'amagye okulaba nga tutwalayo empapula kuba eza Attorney General eza kkooti empapula za Attorney General ye twazimuwadde naye CDF nga tubadde tetunnamusaavinga empapula nga tulina musaavinga olwaleero. Waliwo n'abasirikale abalala balimu mu nsonga ezo Captain Peter eyimbisibwe then ne Ephraim Byaruhanga kati nga tulina basanga ku kitebe ky'amagye wali tubawo empapula zaabwe kuba za kkooti ffe tulina musango ensonga za kkooti tugende tulabe bwe tuzitambuza olwaleero nga nyina okusisinkana ne ttiimu yange tugende kati nkedde mu mbeera efaanana bweti. Kati nsubire n'embeera yonna yonna yakukola ki yagezaako kyesinnamanya nange kubanga bwe tubanga omulimu gwe tukola gwa mateeka omusango gwa Dr. Kizza Besigye ensi yonna ebadde gyegoberera last week gwabadde gutandika okuwulirwa ku lunaku olwokuna naye olw'ensonga nti wabadde wakyaliwo application eno omulamuzi lwagakaleka tusooke tuyimirize omusango tumalirize nebimwagala byetuloopa kati byetuloopa byebyo empapula za kkooti bye baatuwadde nga birimu abajaasi abanene abo nga mwe muli ne CDF Muhoozi kati kwekuga nti katuzitwaleyo olwaleero tuzibawenga kkooti kuba yatuwadde ennaku 7 kkooti ennaku 7 okuba nga tubawadde empapula nga nabo bataddemu okwewozaako okwabwe kakatukeeredde mu mbeera efaanana bweti nga bwogiraba. So munanzikiriza nsooka nte ngende ndabe bwe nkwata ku nsonga ezo. Alright, kakati oyo Mayor Erias Lukwago nti yabadde ali mundu already nga ali covered bwe tuba twogera ku byamawulire nga bannamawulire gye bali nnyo era nga alina okwogera annyonnyole nti bo baabaddewo
neera n'abasirikale abamukutte nabo bazze n'abaabwe wabweru waliwo abaasooseewo tewali kubakoonako era bwe baabadde bamutwala Namuli yatugambye nti babagambye nti kamera zonna n'essimu mubiteeke mu nsawo kitegeeza nti n'ebyabaddewo bye babadde bakutteko babibalekedde okitegeera kakati mu mbeera efaanaganako bwetyo nga bwe kugenda tukyali confused tukyali mu kutabulwatabulwa kiki ddala ekigenda mu maaso nga tulaba omusibe yabadde covered nnyo mu byamawulire ekyo kiri awo nti n'ebifaananyi mu nfulumya yaabyo abantu bwe bagamba nti Muhoozi tafulumya ebifaananyi mangu ennyo bw'atyo nga bwe yakikoze ku Meeya Erias Lukwago Kabibi Byababbi Kyagulanyi yatwalawo ebbanga era nga bwe batyo babibuuza nti kiki lwaki abifulumiza mangu agaawo lwaki kakati jjukira nti PFF we tuba twogera ku byobufuzi kati terina kyesigazza terina kyesigazza era y'ensonga lwaki okiraba nti baalowooza nti okwesimba kwa pulezidenti tebajja kubaako bwe batuuka kabajje balwanire ku bwa mmeeya ne Ssemujju Nganda addeekira era bonna ne babakola ki ne babakoonolayo kati bwe twogerera essaawa eno bwe waba nga waliwo abantu abali desperate nabo nabo bali desperate era balina okulaba nga basigala mu game wabula nti mu myaka egiyise emabega Lukwago yali ayogerwako nga omu ku abo ab'amaanyi era abantu be bali batunuulire nti oba oli awo bano bayinza Lukwago ayinza okukwata enkasi ey'obwa pulezidenti abantu baali bakimulabamu naye munnange Kyagulanyi najja n'akimenyaamenya mumenyaamenya enziwe ennyo n'ebbanga oba oliawo Lukwago lyaludde ku bwa mmeeya naye ensobi nnyingi ne zijja zikolebwa kati ne kireetera abantu okubeera nti oba oliawo baatandika okubeera nga bamubuusabuusa popularity ye bwe tuba twogera nga figure ey'obwa pulezidenti n'egwira ddala naye obutambi buno bwengenda okuwa Ssemujju Nganda ng'ayogera ne Sseggona ng'ayogera Justin Bukuwa okukuuma record okumanya ebyo naye era ebyabaddewo ndi kuba nawe kubimanya nabyo kikulu obitegeere kubanga nkugambye tuli mu kwetegeka kulaba ku ki ekiyinza okujja mu maaso awo singa wabaawo ekigwawo Siina yokubuusabuusa Muhoozi Kainerugaba mutabani wa Museveni ow'ekyejo yawambye Lukwago amuwambye ate oluvannyuma n'awerekerezaako ku lutimbe lwe olwa social media okwewaana Lukwago kyenaamukola Lukwago kati ali mu kufuka Lukwago ngenda baweereza ekifaananyi era nemu n'akiweereza nga bamusibye amaaso era n'agamba nti omusango gwa Mulanga ye Lukwago ogamba nti Muhoozi agenda muwa ekiwolwa abakuntumya agende mu kooti manya nti Lieutenant Colonel Ephraim Byarahanga ne Colonel Peter ayimbisibwe abo ababiri be baali e Kenya nga bawamba Dr. Besigye n'Ajobedi Lutale nga baduumirwa mukama waabwe Muhoozi Kainerugaba Muhoozi ne wankuba n'enfa ne wankolaki talina kyagenda kunkendeeza just matter of time naye abajja kunsangayo kati tumwine be batta yabasangayo Muhoozi ne wantwala nanzita bajja kunsanga nja kulumwa ng'omuntu yenna bwalumwa nga Muhoozi anzise but I can assure yajja kunsanga bwanga ffe bw'osoma surati Lukumaani gy'eggwera tono nga tugamba nti wama atadiri nafsi fi ayi ardi tamuta omuntu ayinza kumanyira mu nsi mwona afiira mulimu be baaleka mu nsiko eruweero mulimu abafiiridde Somalia mulimu abaafiira mu helikopita erwana gw'ogiyita ntono bazifiiramu nga bagenda Somalia kulwana nze numizibwa era ntya ng'omuntu omulala naye sijaga nti sijja kwebaka kuba Muhoozi yange ajja kunsiba ajja nsibe no problem ajja nsibe olwafuuke malayika tajja kufa era yetalisibwako talirwala na kulwala ajja kubeeraawo nga wakitiibwa n'omusujja nga gumutya really abantu balekeraawo okutya n'okutiisibwa okusembayo Muhoozi has a duty bw'osalawo okujja mu ofiisi ey'okuweereza abantu nga muwi wa musolo yakusasula oyina they can call you to order so baagambye batagambye nze ntambula bulamu bwange oba nsiba oba nzita is entirely up to him
nabo wagira Muhoozi Kayine Lugaba kana show time yawe yokaba kastense terera neva ku musingi gwa mateeka ojake gwa manyi nti bana abasirikale babakulu babirungi simanya nabasa ani nabo banakaba oyo Don Nabasa ndoza be batusiba ku parliament yawo ne batwakira mu drone batwala nga batusibye tetusa tuline bodongo to bakyagulanyaawo batutwala enagalamu ndabirwamu bazitusiza waggulu bagyeko esi tutuya nodongo tunaga tuli mu gym kati nabo banga Muhoozi yabasiba kakati omuntu obootira ki General Lieutenant General Don Nabasa birungi akulira military intelligence nabo bali makomera uyanze okudeno nga besimisaga nti we bali ne Muhoozi ensi keva mu kutambulira ku musingi gwa mateeka sijate matter of time buli omajja sinze neetaaga okubulira abantu obubi bwa Muhoozi bwana abeera nga birungi abo babulira ne Don Nabasa bajja kuwulira bwe nabanze mu bawulira babuyita bukyayi kasita Besigye muntu tinyefuuza bamushega bakategaya bwe baavayo ne boogera obubi bwa Museveni waitu wakyalenza kuwakanya Semwogerere ne wali Semwogerere abaganda muli babi Semwogerere ayagala kufuga kakati obubi bwa Muhoozi nze ngenda nakusirika ndabe bulabi bano ba Major General Birungi Lieutenant General Don Nabasa banne bagwanga limu nabo bakala kati akyalina yakabuusabuusa ajja kalaba kati kyemanya ani Tamongo bw'aba ayogera obubi bwa Museveni ayinza okubasinga nange don't speak about first family you leave them they here kakati geno mubuuzo labo batayogere ku first family kati ekyo kirekera abantu so n'olwekyo embeera gye tulimu yeeyongera kubeera yakazigizigi abamu tujja gifiiramu Katonda baana abayagadde bajja kugiwona ejja kuggwa eyinza okutwala ekiseera kuba ekiseera ejja kutuuka biremerere nti okera bukazi ng'ogenda mu buliri bw'abantu ng'osokolayo bantu ng'otandika kwewaana ng'okwata ebifaananyi ng'oteeka ku social media eriyale nti awo tutuusaawo nti buli omu ajja kusirika okulwaliro lukwaga enkyase muju lujja kutuuka ku mulala ne ku mulembe gw'Obote Museveni si y'omu ku be baatwala ne babattira ennamanve ne Mugwamini naye ate be baalwana baafa ne babaziika ne guno omulembe gujja kuggwa kyenjagala okusaba abantu kwe kumanya nti omulembe guno mulina obuvunaanyizibwa okugulwanyisa mpaka nga mugugjeewo bwe muneesibira mu bitaala ne mwebikabulangiti bajja kunona bataata bakomye wano n'abakazi n'abaana mpaka mwenalo tutuuse ku poliisi twatandikidde ku poliisi Nateete wano ebutwala oba etwala ekitundu kino ne batugamba nti tebamanyi wagyali naye bo basomyeko ku mitimbagano okumanya okuwambibwa kwe ne batugamba tebasobola kuwandiisa musango gwe tubadde tugenze okuwandiisa ogw'omuntu abuziddwawo ne batusindika ku kitebe ky'abambega ba poliisi ekibuli kya CID ne tutuukayo nabo ne batugamba tebajja kusobola kugurisivinga ne batusindika ku CPS ku Metropolitan Police ne tutuukayo nabo ne bagaana okugurisivinga naye nga basuubira nti bajja kumanya bwe bunaazibira banaba bategedde munnaffe egyakuumirwa abamuwambye n'okutuusa olwaleero tetulina kitongole kyetumanyi tetulina wawe tumanyi nti waali okujjako kumanya nti yawambiddwa amagye era n'atulugunyizibwa n'atwalibwa oluvannyuma tubadde tujja tugoberera omutimbagano gwe tutamanyi obanga ddala gwe mutongole naye nga kisoboka kubanga bibaddewoko nga kugambibwa nti General Muhoozi Kanyarugaba mutabani w'omukulembeze w'ensi eno ate era omuduumizi w'amagye ow'oku ntikko gwe bawa obuyinza obungi ng'ajja atwetinga naganze mulina era kakati akozebwa ati ngenda baweereza ebifaananyi era ebifaananyi ne bijja nga kituufu bya muntu waffe nga tali mu mbeera nnungi asibiddwa ekitambaala mu maaso ennyindo n'emimwa tumanyi nti alina obuzibu bw'okussa okuva lwe yalwala n'atwalibwa mu ddwaliro e Buyindi n'olwekyo okumulaba ng'asibiddwa ekitambaala ekirembe ekifaanana bwe kityo nga kye baasiba Yesu kitweraliikiriza ku bulamu bwe okussa kwe okulya kwe tetumanyi nti n'abeera atya kubanga emmere gy'alya tebagirina. Ekyokubiri ekyamazima tukyogere tetubeesiga. Ekyokusatu eddagala lye baali mulesezza alina eddagala lyabaddeko erya pressure n'obirwadde ebirala ebibadde bimutawaanya byamutwaza e Buyindi ate nga byava ku bo bennyini kubanga bo bennyini be bamukutula olukizi ewandegeya baali bamukwata omutwala mu kkooti e Masaka
olunaku lumu emabega eyo. So byenyamiza byeraliikiriza abaana be balabye ebifaananyi ebyo byonna biri gruesome nti tetumanyi abantu abagunjufu nga basobola okukola ekifaanana bwe kityo. N'olwekyo gye muli mutusabire nga nammwe bwe mwesabira, kubanga buli muntu kati akeesa lukya. Twali tulowooza nti nga bwe bamufulumizza ofiisi y'obwa Lord Mayor bannaffe bajja kufuna obuweerero. Tetwamanya nti ate n'omulimu gwe yasoma nagwo gujja muviirako embetezi, kubanga Kanyarugaba agamba nti amulanga kugezaako okumusavinga ekiwandiiko kya kkooti. Kale yakola ensobi okukkiriza instructions ezirimu okumuwawaabira ng'ate ye tawawaabirwa, era agambye omuntu yekka akkirizibwa okumuyita ekitaawe, tewaliwo mulala. Akyafukumula bingi, naye nga ffe kyetusaba era nekitusabira Katonda akole, munnaffe ateebwe. Kanso kikyemuzaako mwe nga bannamateeka ba Honorable Erias Lukwago, kuba bino byonna obubaka bwolabye n'ebirala ebigwa mu kkooti biraga nti kabonero kankukunala ak'okungulu n'ak'omunda nti amasiga agamu gabeera mu buwambe. Kikyemuzaako? Ebimu sisobola kubyogera. Ekimu ku bintu bye tutannaba kuvaako kyeky'omuyiggo, okunoonya munnaffe gy'ali, okulaba nti tusobola okumununula afulume, okulaba nti tusobola okumuzza mu famire ye, okulaba nti afuna ekyokulya n'ekyokunywa, okulaba nti afuna eddagala lye, okulaba nti abeera n'abantu be n'ab'omu maka ge. Nnyina amawulire yagafunye, tetumanyi bwe yagafunye, era gamutadde mu mbeera nzibu. Abaana be ababadde bamaze okugenda ku ssomero bwe bagafunye bwe bakomyewo bali devastated. Abaana be abali mu kisulo gye bali devastated. Lukwago akwatiddwa emirundi mingi, era tetugamba nti omuntu ng'alina omusango takwatibwa, naye tokkirizibwa kumenya mateeka ng'ogamba nti ovunaana omuntu alina omusango. Okutya kwaffe okuli nti bwe kibanga General Muhoozi Kanyarugaba yamukutte, abamuhoozi bakwata tebatwalibwa mu kkooti, basigala mu basement nga bw'agiyita. Ebibatuukako bimanyiddwa yennyini abibatuusaako ne Katonda we. N'olwekyo kyakusaalirwa. Mu mwaka 2026 abazungu bagula bibanja ku mwezi. Ffe tukyalwana n'obuntu obutono ennyo, governance, rule of law, obanga tulina okugondera ssemateeka gwe twakola, obanga tulina okugondera enkola ey'amateeka. Abazungu bwe batunuulira batusekerera nnyo olw'ebintu ebifaanana bwe bityo. N'olwekyo kiswaza. Ekyokubiri, tetuyinza kuwagira muntu kulowooza nti eggwanga alitwala ng'amaka ge. Kale kammalirize nga ngamba bannaffe tubasaba munnaffe bamute. Bwe baba bamulinako omusango gwe bamuvunaana, bakole ekyo amateeka kye galagira. Basement z'amagye si bifo bitongole ebiggalirwamu abantu. Omuntu bakkiriza abooluganda lwe, bakkiriza bannamateeka be, bakkiriza omusawo we okumulaba, n'abantu abo abeetaaga okumulaba boogera we bamuterese atuusibwako ebyetaago bye. Kati tetusobola mutuusaako byetaago bye. Kiki kye tuzzaako ndowooza katulinde obudde bwongera okutambula